gwe kiruma gende yette tudeka makula wange kati omanya nti kasukali kanoze olina nkubira na ngamba mwasama yasama nnyo omanye ekituuseewo kuyisima era namwe kye kigenda okukola ki okubatuukako actually nasooka kukubira Saabazonto. I think they were coming from Mbale bangamba bali bava Mbale natampikinga nenkubira Giant Zonto because I think they had a show there nankwata nemugamba nemubuuza gwe sooka ombulye kye kituuse kuyisima mukimumanyiko nayisima bamukubya amasasi ho najjako tosobola kukwekweka okufa tobalaba nga batambulawo ne bagamba abadde atambulawo ne yeekoona n'agwawo n'asirika abadde mu bathroom nga anaaba n'asirika oba okitegeera yeebasenga ali bulungi era twanyumiza tugenza okukera ku maca nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere bantu ba Katonda muli eyo mutawanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813 tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba gy'osinzira okutulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne pacho mubali nnyo okutulaba bannange tweyanzeege tukkiriza nti muli bulungi nnyo yonna gye musinziira okutulaba kyakabi nnyo pacho nga bulijjo aba alabika bulungi nnyo tayawukanangako na ndabikaaye wadde nga bamulangira makeup okuba nti muyitirivu nnyo nesi makeup nga siraba muyitirivu nnyo akuliko ebiseera ebyo wali weekuba nnyo makeup ng'okyali ku mulimu eyo olina bizibu bye muleke siraba nnyo makeup kuba ndaba akazigo ko ng'omukyala aba alina okukeesiiga omumwa bwe ngwetegereza nina lip gloss sibe bino ebirabika ennyo enjala zeezo ziri ku point siraba nnyo makeup netegereza nnyo naye simanyi pacho nsanyuse okulaba nange bwentyo I'm happy to be with you again pacho ono banaye gwe mulaba nabadde yeekweka okuva esasiro eryavuga oba amasasi okuva lugavuga mu mukwano gwaffe Yisima All Access omukama amumuzi mirembe pacho abadde yeekweka pacho essimu zibeerako tezibeerako okuba takwata era nze mbadde mukweraliikirira mbadde mukutya nga ndowooza nti oba pacho oba bamubuzaawo nga simanyi kwegamba nga biyita budde pacho nengezaako kumunoonya nnyo naye nga talabika okutuusa lwe nakozeyo okuketa kwange nenfuna engeri gye namusanzeemu nemugamba owaye kiki owaye ku byatuukawo nga tosobola butakola ki olaba eyo incident yagenda otuukawo abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okutugoberera mwebale kutwagala mwebale ku commentinga mwebale ku sharinga mwebale byonna muteekako data bambi ne mutuwa obudde ne muwuliriza bye tubagamba ffe baani nze nzaani nze pacho waabwe omunaku embwa ebiki ekyobunaku toli munaku pacho leka kulimba nze ebbanga lyenkulabidde pacho kuva lwe natandika okulaba mu 2016 2015 pacho ng'oli bulungi pacho wali weevuga pacho ng'olabika nga bw'olabika kati pacho tokula todda buto oli awo tovaawo pacho ebiseera ebyo ng'era oli bulungi kakati bw'ogamba nti nno nti omunaku waabwe nze awo mbeera nkwewuunya anti munange oli wavayo nagamba nakozesanga ezo embwa abanaku abo okitegeera so kati munaye naawe olina okukkiriza erinnya lyababeera bakubatiza
naye nga ekyo sisobola kukibeera mu linnya erya Yesu. Yeah, naye nga muli mutya nze Pacho ndi wano. I'm happy to be here once again. Kyekituufu nali natya. Era Isma wasn't a friend so much. Actually wasn't. Okujjako mulaba ku gundi no like nga byayogedde bana akola kyo kitegeera. Naye incident ye yegenda okuhappeninga. I think I got a call immediately after the shoot. Nali simanyi nakumanya. Olina nkubira nangamba. Mwasamayasama nnyo. Omanye ekituuseewo ku Isima. Era namwe kye kigenda okukola ki? Okubatuukako. So where I was, I just got my phone nengenda ku internet mangu ndabe. What has really happened? Actually nasooka kubira Saabazonto. I think they were coming from Bale. Bangamba bali bava Mbale. Natampikinga. Ne nkubira Giant Zonto because I think they had a show there. Na nkwata ne mugamba ne mubuuza gwe soko mbuli ekituuse ku Isima mukimanyiko. Na Isima bamukubya amasasi. Ho najjako. Nenzira maziga ningamba kino kyebanjagaliza. Ngo olwo ogenda okubabuuza nga omaze okufuna essimu eyo yakubibwa. Yes, nga maze okufuna essimu like immediately like maybe after bazali simanyi banga lyaliseewo naye I think kyali kyakabaawo that evening around maybe najifuna around about 8:30 p.m. Sejjukira, I didn't even remember because you know just picking a call era kati ennaku z'essimu zesimanyi sizikwata. I don't pick. I only talk to people on WhatsApp. The few who have my number njogera nabo ku WhatsApp. Kyankuba wala nnyo era nakaaba nnyo that day. Then I was like, really? Omanyi okufa tosobola kwewala Geoffrey. Okufa tteeka. Only that kati nga olaba oyo nga munnaffe eyatusookayo busoozi. Pozi n'ekintu kyala kye nsobola okwogera ku kufa kwe is that kibi nnyo omuntu okujjawo oba okutwala obulamu bwo forcefully nga Mukama Katonda yakutonda si yakoze eki. Naye nga ffenna lyekkubo time date n'omwaka is the only njawulo n'essaawa. N'ekirala ofudde otya ofudde kiki not someone coming forcefully okujjawo obulamu bwo because of ABCD because of what. Naye nga ffenna lyekkubo tosobola kukwekweka okufa. Tobalaba nga batambulawo ne bagamba abadde atambulawo ne yeekoona n'agwawo n'asirika. Abadde mu bathroom nga anaaba n'asirika oba kitegeera. Yeebasenga ali bulungi era twanyumiza ne tugenda mu buliri ng'afiiriddeyo. So teeka it's only that time date saawa byokka byebikola ki naye ng'okufa teeka and all of us are what? Lyekkubo. Ffenna lyekkubo. Hey naye naawe olimba ate wantiisaamuko watya nnyo ng'omuntu essimu tokyazikwata okwata tukwata tolabika ntuuse ku mulimu wonna ku bizinesi zo zonna buli wamu wenkusuubira tewaliwo oli bambuuza bannange omukulu wano yalabiseeko nti kuva olitodda mukulabi. You can't believe. But I would get a phone and call them in a day. Nemba kubirako mulimu tyabi kimami oli wankonze temufaayo n'emirimu gye ndiko naye nzija. I'll come. Naye mami tukubire essimu tebaako konza am okay nze kasita nfuna time nemba kubirako. Nange wantiisizaamu ne ngamba bannange. Gwe tofunangako ssimu. Ye gwe ofuna yaaki. Nze mba njagazaaki. Sigwa bitandi. Ne Geoffrey. Funa akagundi tuteekengawo. Akaki. Tufune curtain nga mwe tukolera. Omanye essasi bakuba nga bakulaba face yonna. Siri essasi bakuba nga balabako party nga wano woko. Oba kitegeera. Liri nga bakulaba face yonna liba ly'amaanyi nnyo. So kali oba tufune curtain mwe tugenda otandika okukolera emirimu gyaffe. I don't know naye nga all in all kyensobola okugamba kiri nti bwe tuba tukola gino emirimu gyaffe omanyi kati ekyo kintu kyatiisa nnyo abantu bonna. Kyatiisa abantu bonna. Olabika gwe tewatya naye gundi yonna yawola. Era amaanyi agaali ku social media si ge gali. Gakkakkana kati. Should I say that it was one way of kwagala kukanya abantu oba? Why? Era gwata atya YouTuber, blogger, baani nga tewatya. Zinga saatya.
Eridako liri era sembereri. Nchegera nenga that is how it is. Nenga tekitugana kukola. Ndowooza tekitugana kukola but ndoze kyo tulina ekyokuyigirako kingi nnyo bingi nnyo oba kimu oba bibiri era gwatalina kyewayizeeyo. Ojja kubanga munnange okoze eki okitegeera. Sheikh Kumadaka Kayire musomi wa dduwa gwe nalina ebizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa duka bunnambiro gende kusomere ku dduwa ebintu bitambule bulungi oyinza okuba n'okusomozebwa mu mirimu okusomozebwa mu maka mugenda y'omuntu omumunyweze abeera aleme kutagalatagala babanga yakwagala mukiza ne mbeera mwonna kati ng'atandise okuba ng'akyukakyuka genda musome ku dduwa aterere mu layini aba business mbogeddeko genda yonge nga business tezitambula bulungi nnyo zifuna okugootanyizibwa genda musome ku dduwa endwadde abaana balwala endwadde teziva waka oba oluso n'omuntu walwalidde okumala ebbanga genda musome ku dduwa oba oli awo Allah ajja kubakkiriza omuntu asobola okutereera obulungi ye Sheikh Kumadaka Kayire omusomi w'edduwa alijjinja mukubireko ku 075 5 nkagamu mukaaga 2 njiddamu 075 5 nkagamu mukaaga 2 Pacho wanje akayimba kano wakawuliddeko akaliwa akayimba kagamba nti gwe kiruma gende yette tudeka makula wange ani akayimbi tulinayo muyimbi omupya yazze upcoming artist yo bamuyimbi abaddewo kati nabaddawo nawulidde akayimba ako kagenda kati ne kagamba nti gwe kiruma gende yette tudeka makula wange kaine ngamba wanje hiti ya lutale empya nti mpuli ya lutale ina yakapya ne Jose musumba yakayimbye erecho neki tonzija mu bintu by'omusajjo erecho nekindaga ebyo ebinvumye embwandeka erecho nekindaga nti kibaluma nnyo omusajja babanga ali mirembe ye kibaluma nnyo ali mu bufumbo bwateredde ne mukyala we mami naye mani kibanga kibaluma byakola ne mukyala we bibaluma bwatula ku seti naye nti ate batudde bubi bwe boogera kino ate kati bayogedde kyaki nedda kati omanya nti kasukaali kanoze akekiro kano gakulunondoza bate bayongeddemu kwegamba kabadde kasuffu nze kyensobola okugamba kati ate kano kasinzeewo bulijjo kasukaali yatabudde nga keeko kasukaali keeko simanyi oba tukongeremu bakongeddemu agati okugamba ekyo nti kasukaali kagende yette tudeka makula wange kasukaali keeko simanyi neba namwe naye nga ndowooza kasukaali kabadde keeko batabudde nga kakonko wali onyeddeko ka juice nga sukaali ali awo nomirayo mmiro gumu ate nga kanyogoga bulungi ate nga cocktail nga kalimu carrots watermelon emiyembe otaddemu ne cucumber oba oyagala I mean then you get that thick nice juice so wekabadde mwana yamugaye kankulageko byonna mbimaleyo by'omukasino gwe ne Jeffrey twade tugenda kwogera ku bintu birala naye bannange olimba nedduwa oluwuliddeko oba tonnaba kuluwulira baze nze soso okulukugamba gwososo dduŋŋamba kubanza munnange ebitampa ebitali byamakulu siriwaki tobiwa makulu siriwa budde bwange so I think I've heard it from you yakayimbyedde wiiki eno I've heard it from naye bannange preaching in Uganda nga kiraga nti mulumwa nnyo preaching ye Uganda mulumwa nnyo the government of Uganda should help us tubeere nga ekiri Rwanda and maybe in other countries whereby omuntu kati nze awenjagalira ddiini yange ey'obukatuliki baba tebatumaze kufenga abalokoledde eddembe ly'okusinza ey'obukatuliki nti ekiri e Roma kyebagenda osoma leero tugeze mu mmisa esooka kyekigambo ekigenda okuddako mu mmisa ey'okubiri mu nsi yonna tulina kwe tutambulira naye bannaffe bano bannange balina engeri gye bakoze eki omanyi okumalako samoni nga either abusing doing what and what oba okitegeera naye nze awo wenjagalira nnyo ddiini yaffe nti enkyomanya nti kati enkya tugenda kutambulira Mako oba 15 biki we are talking about peace in the world oba this in this
n'omanya nti kiviiridde ddala Roma ensi yonna eri kutambulira kweki era papa manyi n'okulangirira nti nga tuyita mu kyawandiikibwa kino tusabire abalwadde omulamwa gubere kusabira abalwadde mu nsi yonna oba wali wars oba amawanga galimu entalo oba kiki okitegeera. So I think these people also should be regulated to some extent. Kyensobola okugambawo ekyo kyokka. Gy'obadde obulidde olabika bulungi. Nga gyendi obulwadde bunsumbuyeemukko nnyo nange naye mukama akuuma ndozera owulira sikyakuba nnyo zibbomu ziri eringa bulijjo leekaleekaleko si nnyo nga luli abasawo b'ensambi awo bankozeeko bulungi nnyo. Kakati wali omukyala eyampeereza message yankubidde akukyalo yesterday ne twogerako dakika ndoza zabadde nga 6 nga nkubidde ku WhatsApp call nga neebaza nti yangambye ali Oman. Oman? Mu mawanga gamu ag'abagundi ag'abawarabu n'aŋŋamba lwenziramu okulaba nkwebaze era ŋŋambe ggwe gwoba weebaza Haji Musa bwe yamukolera omwagalwa we yamukolera era kati omwagalwa we yamugambye akomewo bakyale mukolo tayari. Omukazi yava wano nga alina omwami we n'agenda okukola mu mawanga g'Abawarabu ng'amaze okugenda. Yavawo yeekyanza oba yeekyanga amaze kutuuka eri? Yeekyanga amaze kutuuka eri anti jjukira ono takyamulaba kati nga bw'akubeera amasimu omwami takyakwata tegabaako biki kumbe eno yali yakola ki yawasa. Omwami nga yawasa nga alinayo omulala eno naye mbu according to programs zo n'alaba gundi yaani Haji Jafar Mukisunga Haji Musa Jafar era yaŋŋambye bannange lwe muddamu okukola munneebalizeeko. Naga yamukolerako buli kimu bulungi nnyo era bakomawo okukola ki mukolo yamusuubizzaga bakomawo mu gw'omukaaga yaŋŋambye alabika akomawo mu gw'omukaaga era naŋŋamba ku lisiti yange abasooka Pacho ne Geoffrey ngenda banoonyako nze kale munnaye tujja kuba naffe twesunze okulya ezo baziyita ki sente zaabwe baziyita ki bwe bityo naye aba tuzeesunzo ziryako ez'omaanyi so twesunze naffe ziryako otatwerabire. By the way ndowooza kyamakulu nnyo okusiima abantu mwena nga Jafar alina kyakoledde kirungi nnyo okwogera kati ng'omukyalo oyo gw'ogambye n'oyogera because bw'oyogera naffe ne tumanya nti omuntu gwetwogerako muntu akola ebintu ebituufu. So Jafar webali nnyo bali ddala ssebo kujjanjaba abantu era nga bwetwogere n'abalala enamba ya Jafar musaawe Nakisunga gwe amwagadde okumusinga n'okubaako n'obuzibu bwonna bw'olina si byamaka byokka ng'omukyalo ono bwe yayogedde ne Pacho naye n'ebyemirimu takali balitwala ebintu ebitambula bulungi gamba lwamu nga tebutambula bulungi olaba nti bulimu okugootana wano nawali toteredde wamu wetaaga okubaako n'okuterera obulungi so mukubireko muwayemuko ku mboozi awo olabe ensiko nga bwe zinaatambula akubuulira ekizibu kyo nga tonnaba na kukimubuulira so nga tonna kukimubuulira mukubireko ku 0700 39 88 88 essimu eri 0700 39 88 88 so mukubireko awo ensonga zibadde nga zitambula bulungi nnyo awatali tabu yonna. Pacho embeera ogiraba otya? Twogedde kuyisima wano kasiikiro kangi nnyo naye nalabyeko awo Edimezaya yavuddeyo n'agamba nti kakati ye president wa babuloga jjukira Essimu yabaddeko kusinziira nga bwe bajja batambula mu kulondebwa n'alondebwa era wabadde wateekeddwa okuddamu okulonda buloga ababuloga anaddamu okukulembera era Essimu ebbanga lyonna abadde asaba akalulu naye otwogerera essaawa zino yavuddeyo Edimezaya ani yamulonze yagambye nti kati olwokuba Essimu yavuddewo kati ye president wa babuloga. What is the criteria? Bakozesa criteria ki nga bagenda kulonda aba bloggers? Era walina okubeerawo okusaba
bw'osaba then wabiberawo okulonda ne tulonda n'olundibwa gwa bwetaaga. Yalondeddwa oba yeyeeronze? Yagambye ye kati nga bw'alaba essaawa zino oli yavuddewo kati ekintu kakinywezeemu kutuusa tunaalondera. I think the bloggers have to all come down and see it. One thing I must say is they shouldn't fear so much. Ngera bwe mbagambye tewali muntu asobola kwekweka kufa, tewali tosobola kukola ki. But let's now learn to do things professionally, in a very professional way, in a very professional manner. Njogera eri ba bloggers oba buli yeeyita blog oba YouTuber whatever it is. Okimanyi nti omwana agenda n'akwata datawo yenna n'amuteekako headline ndala nnyo oba birala nnyo oli n'abeera kuli ng'alinda atuuke ku kiri kye boogedde nga tekituuka nga tekiriimu akutte waaka gwenkoze ne Geoffrey yonna n'amuteeka ku mukutu gwe oba kitegeera. So I don't really know how this thing is going to work, but I think these people should sit and organize this thing. Babere organize waka wabeera wa Geoffrey we lwaki omujjako yenna ate n'oteekako omutwe mulala n'okola biki. Yesterday I got like 3 calls. People were asking me kituufu Pacho bakusibye Pacho bakusibye oli mu kkomera. So someone agenda n'ajjayo gundi n'agamba abantu nga tukunoonya tolabika Pacho bamutwala mu kkomera ne bateekawo n'ekifaananyi nga n'gundi naye ne babikkako ffe kyatulowoozesezza era ne bulaba amasimu ago gakubiddwa era n'abantu okuwandiika bye bwawandiika ebyabwe nga bw'ogambye nawe obadde weekwese nnyo munnange bw'obeera gwe ng'abantu bonna bali ku bunkenke ng'abantu balowooza nti wakwatibwa oli mu kkomera kyo obunkenke tubuyina naye nga nze natudde ne kansolinga nengamba naye ne boonoddukawa olubanga lwatuuse nga lwe lunaku lwo nga Mukama yasazeewo si nga bano abantu bannaffe nga be basazeewo okitegeera lutuuka era n'okola ki n'ovaawo n'ogenda. So to me I think these people should get organized balabe how to do their work in a very professional manner. In an organized way. Not everyone should be on, I mean people look for likes, subscribers na bichi, but omuntu oyo gogendo, for example maybe to say something okireeso otya nina ekintu kye nalabye ku social media oba social media yafuuse yakulwana ntalo bw'otabeera mu ntalo ndowooza oba tofuna likes bw'otateekayo story nga si ya kuvuma si ya kwegamba ntalo ndowooza abantu tebakyafuna likes na biki naye nze ku lwange ndowooza abantu tubawe work. Yes, tubawe work nawe genda onoonyereze kola research wamala kubanga oyinza okujja n'ojjawo waaka wa Geoffrey maybe nze naye twakoze ensobi mu emboozi mu UG olaba naye wookigwamu eri ate kuba wasitudde content yonna byonna n'obitwala ewo olaba ffenna ye batuyola naawe n'ogiramu noga kale bannange singa saakola ki. So I think it's a matter of sitting down. Ebya president waabwe simanyi because even about the Ichuli thing I don't know how he became the president. So they can still sit down and elect, but I think to me I think there are better people who can do that thing better than him. To me though I've never interacted with him so much. I think we met like twice. Nemezayo, you're like some 5 years ago or 6 ago. 5 knows ago. That was thinking now ndoze wa papa. Mezaya. Yes, but I think there are better bloggers. Uganda has, I think they are there. And I think there are better people. Omanyi. And there's something I want to tell these people also that what call ebintu bino manyumirwanga nnyo gamba abantu nti no wobeera kumpewo microphone nga gwogikutte oli mukwogera gundi oli otya biki gye baleka Kayimba kavudde wa David Lutalo bakayita mannya simanyi biki ne munnange nkubuulire olunaku jjo nasanze Geoffrey nga akutte akawala akanyize wali eri mugundi. Geoffrey temumanyi ono mayanja ow'emboozi mu UG ng'anyiza akawala yenna akakola bwati ne bwati bali byogera gwe owuliriza oli waka tugeze oli ne mukyalawo olina abaana olina biki n'ogamba obula ogenda okujjako radio naye nga togenda kukijjako mukyala agamba lwaki okendeza volume leka tuulize kye wabadde okola ekyo ne kikuleka nga gwe one onyigidde oyo presenter
2 radio station ogichawa 3 teyakoze na kunonyeza kumala oba yakusanze otudde nani tugeze wabadde otudde n'omuwala naye engeri gyakireta munayongera olaba mukazi ona amakabwe gafa okitegeera so nga bino ebintu ate naye bw'atuula eri gwe n'okyogera naye awulira the same thing okitegeera so bino ebintu it's all about sometimes nze how I manage okubeera mukwano gw'abantu abangi n'abayimbi especially nga nyinza okubeera nga ne papa ngenda mu interviewing ne muga papa what don't you want me to talk about if are you okay with this yes, can I talk about your family butogera ku kino when you get family yo is it fine papa how about the other concert something like that muchali off air nga tunaba kutandika kukola no mugamba what do you okay I have ABCD on the menu naga ane kino tukireke okitegeera yes naye muntu bana abantu nabo bantu yes we call them celebrities bichi they have a life kyobola banze ngamba nnyo abantu bonsange yebwero ba wherever pacho oli omulala muleke ne pacho no because okitegeera so there is nange pacho nina life yange after work after bichi nga siri mu kamera wendino sanyukako ne bannange ne tulyamu ne tunywamu okitegeera so there is that other side so kyali badde kirungi nnyo because sometimes otuka ku muntu interviewing omuntu no gamba ninawe nagambira nti bannange senganze nabadde big eye naali kubya omuntu mu studio emu nenva nawo ningenda omwana yabuza Bad Black kufa kwa Ichuli ndi okufa kwa mawulire gayo kiri okumukuba amasasi kwa kusanzeewa ko Bad Black tumbuza bibuzo bya kisiru gwe kwa kusanzeewa chika Bad Black ategata busenyi no wali abana bano bakubuuza ebintu bonna beeyise kati mbuba blogger bachiba buli omu yeetumye kuba wa mawulire naye ensengeke y'ebigambo how are you going to approach this person how are you chovola abantu abamu bajja gye tuli in a bad way nawe n'omuddamu bubi okitegeera naye omuntu ono tuula naye omugambe yes there is ABCD Pacho what should we do and what shouldn't we do are you fine talking about your family your kids and what ne kugamba mwami wange muleke abaana bange baleke nze ndi mu kintu kino nze kavuganze okitegeera kubanga nabo bantu they have a life the other side so era nze oyo Essimu nenye okumugamba bwate wali omwana omanyi oli akutukako nagamba gwe one hit wonder wakuba lulimba lumu n'ogwa in fact there was a time nalinda basuna nga bamukyaziza wozi omulangira suna oba yali STV yali STV ngakaola kamukyaziza you know we balendoza wajiraba naye nalaba show eyo neŋŋamba by the way that girl yali informed because sooner era bwate sooner bwe yamugamba namugamba you never call me here nga you're not informed naye kulakola pel vichinalisula onafuluma imagine that kind of embarrassment sooner yali mukatuliki namala n'asiramuka ng'afunye omukyala bwe bayokana n'omukyala n'addayo mu ddiini eyo bukatuliki naye kati nga omuwala ekyo kitakimanyi tikyaliwo bwe kityo naye ng'alowooza nga notandika n'omugamba tolina kyo batugamba si batugamba even there is a way bambi I felt so embarrassed I was home nengamba really nga ndi kubiraba nendaba ne show y'abakezi lumu nengamba nagamba ne big aya adoza musajja nnyo waliyo omuntu wakubuza kino gamba bono beru yinfulume oba kitegeera tosobola kudda kumunanga okwaniriza nnyo oli malaya bagamba otegeera ti oli one hit wonder tolina kintu kyonna oyina ebisiraani biki really osobola okugamba omuntu oyo nti oyina ebisiraani but in a very organized way n'atatifiringa na nnyo n'atanyiiga nekikati kuva mu mbeera nga tasobola kuva mu mbeera ne kati olowooza who got embarrassed si president ono yali abuza Suna ebyo ebintu ebyekisirufu namugamba why don't you do enough research on someone you're going to interview maybe the prime minister oyina okumanya yayingira ddi office oyina okumanya atuusa atya okutuuka ku table ya bwa prime minister ye amawulire yo gamutuukako kyali kitya you know very many things get to know that person okuviira ddala I think even esomo masomero ge yonna up to wano watuuse yatuuka watya at least genda ng'ogirako kagundi obeere ne notes on what you're going to ask
sikutuka no gwe prime minister bakulonda ddi wali mukwano kwa Museveni ali wali osaanidde akugambe ekyo nkukuba oluyini nkubira kati akugambe ki tinali sisaanidde nkugambe tinali sisaanidde nga president ampadde bwa minister nkugambe tinali sisaanidde. So you people who are going out there to interview people to get information, please be informed. Nina nno omukyala eyanjagadde mukyala ali mu UK naye abantu abakwagala nga tebatuwa ku ssente bannange sente bagenda tuwa bakwagala bwagaziiti oyagala nnyo ssente tubawe essimu bateekeko ssente. Omukyala yaŋŋambye Pachoto, the time I've watched your videos you're so yaŋŋambye simanyi na kigambo kyakukozesa but do you mind nga bw'olwanira eddembe ly'abantu mbadde nkusaba ogenda okoleyo ka course muki human rights law what yaŋŋambye human rights law nfuneyo ogundi mu human rights yes gundi amateeka mbeere nga ngamanyi naŋŋamba kirungi nnyo ddeyo kansolinga abantu ng'olinamu n'amateeka nga biki kwegamba ng'oyogera with that authority ng'olinamu that law information in you nemugamba I would have loved that but I have ABCD naŋŋamba no. Get a university you want and tell me. Bwana nange njagala okuddayo okusoma. So right now, ndoza ngenda competing ane mwalange because my girl, but me I'm going specifically njagala ka human rights ako. Human rights in law, I think, yes, something like that. So, sweetheart wange omulungi ondaba, kani imagine amanya gesigamanyi. Dai, alidde wa Bungereza. Ali mu UK. Oh, UK. I think either UK or Canada. Eh. So, kati ogenda kuddayo kusoma. Yes, yaŋŋambye just get it at least ofuneko a diploma. I think a diploma is for like twabadde tunonya njagala newe nfuna ka certificate but I think I'm going to do a diploma. It's like 2 years. Kwegamba PCB ogenda kugyongerako. Nyongereko ku gondi yange. Mami weebale nnyo. Yes. Avent n'amanya sinagafuna bulungi sweetheart wange. Yes. Naye thanks for the offer. That's good. So omanyi abantu babeereyo ne bagamba no, I think these people need ABCD. So senga tukola bino ebintu nga tuddayo for refresher courses nga tuddayo nga nawe kennyini owatchingako ne shows z'abalala olabako n'ebintu by'abantu abalala you get to know that yes ndi informed oba kyegera nze me I like government kambere wandabeko ku TV ze Kenya ndabeko ku TV ze gundi bo bakikola batya bo kitegeera so joko mokola ebintu ng'ebyo you learn more ate noba well informed nga nawe ogenda oli confident tingenda wa president yes President Museveni ABCD oba president guno oba kitegeera oba president Bobi Wine you have the confident you know what you're going to ask you're going to ABCD outlining ze ebintu byo tingenda mubuzaako ku kyenguudo ngenda buuza kino kino shege kuba ate obeera organizing omanyi ABCD wenva ku kino ngenda mubuuza kino ngenda ekintu kyo kibeera smart nnyo ate naye alaba nti ono omuntu yazze gyendi alina amagezi kitegeera so kakati ze nteekateeka eziriwo ogenda kuddayo okusoma ogenda Makerere Kyambogo ogenda mwagala kumpambirayo lwaki mwagala mbaganda ogenda Victoria University ogenda wa oba ogenda ku Muteesa wa Royal University bayina law ya Ssaabasajja yonna wali law I'll go because I basically want to do human rights in law okay Anna akati ogenze kunsoma konse nga nkyali wano ebitabo kwenda koma kwenkyali nende nawe mukama ajja kuleeta nawe olujja kujja lulala ate gwe bayinza kugamba Geoffrey Kamuyiwe mu kikawundo buli omu kyansi ejja differently yes so maybe gwe oba bo baade bakuweereza nnyo sente kati nze njagala kuva Uganda kugenda kukola ku sente enzungu banna agenda ku Greenland n'okubeera awo bannaye ndenkwate ku ssente ezitegeerekeka ne wano obeerawo n'ofuna ssente enzungu by the way obeerawo n'ofuna ssente enzungu abaana bwe bali bazikwata yes abaana gye bali bangi nnyo bazikwata abaana bwe bali wano ssebo nga yitakwata shillings ng'akwatira mu $. Yes so basically I think it's all about understanding what we should do better now I think twetereeze kati we package ourselves twetereeze tukole omulimu bulungi nnyo gugende mu maaso kyensobola okugamba okay gundi waliwo enteekateeka gye nategeddeko ya Even Lagu mu bino ebyokuyambako abantu mu ngeri ya charity by the way kino kyalinga obikola kuva dda kuva nasookera okukulaba kuva dda ng'obikola bya charity na biki and I can't forget that trip here Paddy Bay it was all do you know where we were we twagenda
Padibe. Bana the people of Kitgum, I think you know that place. Nga olinga wano nenga Sudan ojirabanga wali. Ngojirengera. Yes, ngojirengera. The hills, you know, like bana twatambula that journey sijera bine motoka bwegena bwetufaako jukira tutisemu emigugu bichi anyway nabyo bibikola chi so charity waliwo enteekateeka eyogenda okulaba ku evening gutali bulungi simanye enteekateeka eyo eri etya ewange oba ku eworkside yo nze nkyagenda mu maaso ne charity work wange era sibisuulanga era Father Raymond anytime I'm coming back for my babies omanyi ngenda ne bawala bange ne basitulako ba baby abo ne tubeerako nabo ne tuzannyako nabo ye kabowa yes ku house ewa Father Raymond nagenda yoko balabirira abaana be basuula be bakola ki nawe oyinza okubanga oli eyo nga wali agadde twegattako charity nkyamukolera ddala oyinza ogamba ndeeseyo ka packet ka pampa oba diaper oba sabuni oba sukali oba gloves oba n'ogamba bannange abaana bano balwala oba biki tubaleteyo oba paracetamol oba nina eddwaliro yange oba tubajjanjabe oba nze ndi musawo nzije mbakolereyo ka check up every week omanya abaana bataabo babeera balwala nnyo kitegeera yes so kakati charity nkyamukolera ddala era gwalina contribution yonna oba kitabo kuba tulina n'abaana betwalira ebitabo tulina abaana betwalira pads tulina kwegamba byo ebintu bingi nnyo charity yenkyakolera ddala era even nenteekateeka hopefully I think this week even lagu yes cause kati Evelyn Love yes naye nga basinga bamanyi nga Evelyn Lagu so enteekateeka yonna eriwo ngoyagala kunegattako lwakwasaka agenda n'abantu bangi nnyo I think I should go like 3 4 5 people batabeere busy I'll communicate a day ne leero ku TikTok yange nabadde nayogeddeko dda n'abantu those who are willing to move with me nesagala abantu bangi nnyo you can contribute kuba kusaawa zino Eva omanyi kyeyeetaaga omanyi nno ffe wetweyita ne Eva ampita mulugwala nange muyita mucyope so that's how we nicknamed ourselves mulugwala konze ate gwe mucyope oli otya so Eva nsaba Mukama Katonda yakuwa obulamu akwongere obu like agira muwayo another chance ng'oluyimba lwa gundi lwe yayimba ono mukyala Martin Julie Eva obulumi bw'oyitamu bungi naye Mukama Katonda omukono gwo ogw'ekisa gukukwateko anytime I'm coming to see you mukwano ade ebinkutte nga bingi kiri naye Eva wange omulungi the little I'll be having oba kyonna kyonna enteekateeka yonna I think by Friday Joffe tugenda naawe tujagenda ffena neze ndowooza ng'ogyeko abanajja okutuwerekerako naye nawoza n'okubanga tosobodde gamba nti sisobodde kugenda naye ninayo kino so okubako n'enteekateeka yonna oba oweerezayo babintu bikalu Eva ikusaawa zino bambi beetaaga emmere beetaaga ebyokunywa esente z'obujjanjabi yeetaaga ssente z'obujjanjabi kuba nawulidde bagamba miliyoni 4 omanyi when I called her nayogera naye naŋŋamba details where I'm going nyenga saagala mumenya nnyo kuba engeri gye yali ayogeramu ng'olaba talina maanyi ne mbuuza whether Fred was there the son naŋŋamba taliiwo afulumyemu so Eva kye beetaaga kati naŋŋambako nti 4 million shillings I think okugula akagundi is it a catholic wakabadde kakikke bamuyingizaamu okubanga bazzaamu treatment eyo ne ssente endala ndooze miliyoni endala nga 4 so wonna wamu twetaaga miliyoni nga 8 naye zoona oba osobodde omulungi atulaba gy'osobola okuweereza tomanya nnyinza okutuukayo oba tuyinza okutuukayo nga waliyo n'abalala bakoze eki nga nabo bamuyambyeko asobola otuwa emmere oba oli mu katale n'ogamba ndeeseyo ekiwago ky'amenvu oba ndeeseyo nze ntunda apple oba nze ntunda ettooke liirino nditwala oba kinyeebwa bannange ennamba yange eri 0702 0702 011 803 bannaffe abali e Bulaaya mutuyamba nnyo bambi mutuyambe ne ku luno temukoowa Eva tumulage omukwano ng'akyali mulamu kinnuma nnyo bannayuganda tutijja nze omanyi njogera njogera ebikola ki bannayuganda tutijja nnyo when they come ojja kulaba you see even omuntu atalina mukwano gwe when that thing happened like I think you saw how Chuli was all over
olina namuteka ku status oli namuteka ku kiri oli namuteka ku ki oli otegeera naye nga ate we yali akwetaaga you are not there tewalabikako gyali tewamuyamba at least senga kituuka noga mukama kale it has happened like this naye the little I gave kansubire kyakolo or something like that okitegeera yes naye si bino bya bannayuganda tulinda nnyo essaawa esembayo noga kale bannange kale okitegeera so with the little we have bannaffe abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza Steven bakumpe Uganda nga mwesobola banaye bakumpa ali atya jali tanatabuna zamzam ali sede nnyo okiraba so zamzam by the way yafiiriddwa oba sister we ngabichi zamzam yafiiridde sister we so mwenna bannayuganda n'abali kuno ennamba eri 0702 011803 I think hopefully Geoffrey ngenda kwatagana nawe by I think by Friday tulina okubanga tugenze katusooke tuwese otingemu muzina ennaku tulabe kubanga ne rent yeetaagisa kwegamba bintu bingi bintu bingi ebirina okukola ki so bwe tuba tuwukirira bannange nti mutuwengayo kino bannange tuyambagana kubanga ne Bible egamba nti emmeme gabaagaba yeekola etya naaga ejjanga ndoza mu kibeera kakati tugabeemu naye woogaba olina tugeze olina atwalira abaana be omanya abaana bantu bafunamu emikisa nno omwana wanywa ku tutatu waleese yaba awoomera zanga mukama Katonda agamba bannange omuntu eyakimukoledde akoleki omwana wakkuta obulungi nagamba bannange mami neyanza kumpa ekyegeera mukama irengeri gyakola ki gyayongera okublessinga the works of your hands yes okay kale byetwogedde byebyo tetunakyo tuyinza kugattako kirala okujjako okujjukiza nyongera okwebaza omukyala eyasiimye kuba nti nno Haji Jafari Musa yamukwasaganyiza ku nsonga ze neziba nga ziteera bulungi era nesunza okumulaba n'abalala bakoleddeko ki emirimu gyabwe nga gyatambula bulungi bakole ki baveeyo boogere Geoffrey nina ekintu ekirinyuma bannayuganda lwaki tukyali beesigwa bannayuganda abaana bali ebweru Geoffrey olaba ennamba zange enzigaba naye essimu ne bwolaba olusi njijjako etuuka netandika n'okwokya eno essimu gy'olaba abaana abakukubira nze nti kati mbayita baana wadde n'abakulu mwebali naye abaana bano abantu bano abagenda ebweru abaalinnye ekisaawa ekyo ne bagenda temulowooza nti baliyo lwa ssanyu weewaawo waliyo abafuniddeyo ebirungi na biki naye mubamazeemu amaanyi bannayuganda omuntu ali eyo ali mu kukola akugambye ngulira poloti aweereza ssente ze mazima ddala tomukoledde kintu ku akawunti tekuli wakubira tokyakwata tokyakola ki abaana banzisa amasimu nyambako nkubirire gundi anti nuli namuweereza dola bwezi neruli nemuweereza atano nemuweereza gundi nemugamba poloti nenga n'endagaano sikiraba gye bakoze ya LC kino sikiraba oba okitegeera Geoffrey olina abeereyo nga bambi asindika yeerekereza buli bannange mbabulire ssente y'ekyeyo ssente y'ekyeyo oli ayinza okuba nga tugeze he's a driver n'avuga emmotoka buli kanako ali ku kkubo cwi okitegeera n'akwata ssente zonna nga bwazifunye n'agamba njagala nzireeka omwana ali mu kiyumba bana abantu nakugamba mukolere kino naawe maama oba muzadde we bannange ki ekyatuuka ku bannayuganda bannayuganda ze simanyi kyabatuuseeko niyo babalooza buli ali ebweru nti bannange ssente z'ebweru balonda nnonde nti wano dola nasanze zikola ki ne bazeera ne bakola ki ekisooka ebweru tebiringa ebye Uganda tibakuwadde omulimu omusaala mwalagaana 3 nti ye nojja ku 9 nojja ku mmeka enkya n'otakola luli n'otakola ki ebweru gy'oko mu kukola ne ssente ssebo kyova olaba nti ava ku guno agukoledde essaawa 2 n'agenda ku mulala gwa ssaawa 3 n'agenda ku mulala gwa ssaawa bambi n'avaayo nga yenna akutuse naye nga byonna afuba kulaba nti akolerera bukadde bw'akomewo eno ng'ali bulungi naye omuntu akuweereza ssente tokanga weewuunye nti waba akutumye ku mulimu gwe kyendooza nti era akuwa amafuta agatambula obeeza booda obeeza ki naye ate lwaki omulyaza amaanya oli naakola bizinesi oba n'agamba ne yeesiga omuntu n'agamba tukuze wamu tusomedde wamu tukole bizinesi naye oli n'akola bizinesi n'akola n'aggyamu ssente n'akola n'edduuka erirala lino n'alireka ligwe n'akugamba bizinesi yagwa kyokka nga ye yaddukamu n'akola ki bannayuganda bannange mwetereze bannange abantu twetereze lwaki amazima tegakyaliwo kyova olaba abantu twali badde batuyamba nnyo naye amazima gaatugwamu kati omuntu anaakuyamba atya Geoffrey bwe mba nkuwadde emitwalo 5 n'oga mismanaginga
nafuna ntya amaanyi agakuwa obuvumu obwo nti miliyoni 2 nzikuwa oba afeirinza okumanaginga kino ekitono era omukwano guba guweddewo trust yonna ogisse buli kimu okisi nze nnyumirwa nnyo omuntu kuŋŋamba nti Pacho nsaba kunnyamba y'emitwalo 10 oba miliyoni ya sente naye sikuŋŋamba ngenda zikuddiza oba ngenda kukola ki ate omukwano gugweyo ntandika okukubira essimu nga tozza bintu byange tozza ssente zange tandika okukubira amasimu nga tokyagakwata nga bankwata baŋŋamba asima agirese ku kyaja oba ali kukinga buli bwolaba essimu yange okola ki bannange tubeere baamazima abantu gye bali abaagala okuyamba naye twabamalamu omutima oguyamba nze kyensobola obbagamba nfunye amasimu I think the whole of this week ona complaininga kino oli complaining nyambaako ono wala aliumani bannange ono takyakwata simu ne bakuforwardinga ne messages ng'olabira ddala ssente zibaze bakola ki bamuweereza omuntu n'atuuka n'omukubira amasimu nga takyagakwata by the way ndowooza abantu abo tutandika nemwe munaafa lumba ekibantu abantu abo tutandika okukola ku nsonga zaabwe bw'obonga n'ekizibu kyonna osobola okujja mu inbox oba wapachi oba ewange netusobola okubako kati bangi bendi mukukwasaganya era nera bangi bentandise okuyambako era nga nja kukiggusa nze nabagamba the voice for the voiceless who are there nsonga zonna lwaki nga ddala olya ssente za munno naawe oba oli eyo ng'omanyi wazirya weebuzaabuza mukola simanyi mutya mukola mutya tugenda kunoonya as long as your numbers are still on ate nammwe abaweereza ssente zino njagala obbagamba ekintu kino mubeere n'ennini namba z'abo abantu ebyo bebawoza nti bagenda kudduka bagenda kola ne ku nnira tugendayo tunoonya information kati ate nze awo we nnatuuse Geoffrey kibi nnyo ate sigwa agenda okusoma amateeka bannange kinaayitirira kale mujje mu inbox don't temutya talking to me come into my inbox mulete ebizibu byammwe twogere eriyo amasomero agambuukinze ogenda okansolinga abaana baabwe nga bazzeemu so byonna ebyo tubikola we talk to your children ate ne ng'abawala ge yampise bannange nammwe abasomero agali eyo n'abazadde temulowooza nti nno baana bawala bokka be balina okubuulirirwa n'abaana abalenzi beetaaga okwogerako nabo kubanga abalenzi fe tutugomya abawala era tuula naye omugambe gundi omwana wa gundi oyo gwoyonera future nkyayinza okubeera minisita oba kyo baki woba omusanze mukwate bwoti ne bwoti temulowooza nti bawala bokka be beetaaga okukola ki okwogerako nabo oba okubuulirira no n'abalenzi beetaaga the same thing so tukwasaganye ekintu kino tubeere baamazima eri abaana bano omwana mugambe iPhone gy'oyagala genda osome funa omulimu gyegulire ebirungi bikyajja ate bakyaleeta endala ennungi okusingako ezo abasajja abalungi bakyabazaala buli lunaku ojja basanga yeeyo abakazi abalungi gyebali ogambye eki abasajja abalungi bakumakunzi ennamba eyo you can inbox me tusobola okwogera ebizibu byonna ebibeera bizze we can cancel each other eri omwana yankubirako awo nga bannange nga tabitegeera naye ggwe abaana bano bagenda ebweru baana balina ennaku abantu balina ebizibu Haji Jafari Musa nakisunga mukubireko ku 0700 39 88 88 0700 39 88 alina kisunga awo mukono gendayo mukubireko mugereziganye amalirize ensonga ze zikusumbwa kubuli kizibu kyonna ye waali okubanga akuyambako okulaba ngula mutambula bulungi Pacho eno shewedde obetagena tumaliriza tumaliriza kale tubaagaliza birungi byerere bwe tukomawo twagala kutunulya ku nsonga nga bana abantu abajja ne bayingira mu maka g'abannaabwe walabye akantu akatambudde okuva ku kyaki ya Pastor Kayanja omukyala nga ayogeza amaanyi omukyala oyo kye nategeddeko kubanze nagambye ono omukyala ono agenda kugwa ddalu bamunoonye bamukwate bamukansinge ng'omukyala ayogera ku babbi b'abasajja naye nga appointinga mukyala ng'olinga agamba nti oba yamutwala ali omwo mu kyaki naye you feel the pain you feel the Pacho tugenda kujja twogere ku nsonga eyo bulumi bwabadde bungi eri omukyalo oyo baŋŋambye kye nategeddeko nti Mami Jessica Kayanja yamusigaza I think for counseling and actually ndoza yamutute up ndoza abeera nawe wakakati tutandikira awo ngendo okutandikira omulundi oguddako nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kugenda ku Fit Club ku Kyebusabalaawo ogenda okole ku aerobics gym massage sauna steam byonna bibeera waawo ku Fit Club ku Kyebusabalaawo
Bwotuka ku Sherokazi ku Kyebusaabala ku Sherokazi tambula kwa tunongo tanse okukuba eri Ebusaabala waliwo supermarket gy'osooka okuyitako bagita TNT supermarket oddako ekizimbe awo kiriko furniture noddako awo kizimbe kiriko amaduuka amangi ennyo kati waggulu we wali Fit Club awo waggulu mu kalina so wetubeerawo nga tuwummula gendawo osobola okuba nga ofuna empeereza ennungi n'okulaba ng'okuma obulamu bwo nga bulungi nnyo. SM Tours and Travel mukwano gwange Mugisha Sebo nkubuuzizzaako gendawo wagala okufuluma ebweru w'eggwanga wagala kulya ku passport kugobera ku passport oyakolera ku visa biki byonna wagala kugenda kulambula wagala kubukingira hoteli mu nsi yonna wano kulambula wonna kati wuyo omwinaala ow'ebweru kati lwaki akukolera ku mpapula z'ogenda anti kaakati walina okubeerawo sponsor angamba nti Geoffrey Manja aka Mr. Wagwa jatukwasaganye naye gye bali ba sponsor munnange so wali awo SM Tours and Travel agenda akolere ku nsonga zo office ye eri botuka ku Radio 1 oba akaboozi ku kizimbe kya kaboozi kwennyini kwoyita nodda munda waliwo akeri gye bazimba mu maaso awo munda awo office ze ziri waggulu awo era bw'oba obuuliza abakolagawo bulungi nnyo SM Tours and Travel n'akanamba k'essimu kagenda kubeera waawo osobola okutuukayo ensigo nange mbasaba busabi mugende mu subscribing ku channel yange kubeerako of course emboozi nga zino emboozi you know it's basically charity and community stories ezo ezikwata ku muntu wa bulijjo ezikwata ku abo abatalina babogerera the voiceless who are there tegeera so you can subscribe channel yange Pacho ojja kubanga onfuna bulungi nnyo ku TikTok era kyekimu Pacho yes buli kimu tukitambuze bulungi nnyo feel free to confide in me Maika tena kwezi babadde batutyanga Pacho sijja kugamba bintu byange oli byogera nedda bange nedda biri so but we can talk and we can see how to help each other nga wenkugambye nti waliwe tukomawo yes lwaki nalese ekintu ekyo eri omwana eyavudde Saudi nga zeeno okuzaala munna ayina bye yamukoze omwana yafudde omwana kwegamba ebintu bingi nnyo bwetutandikirawo omulundi oguddako tuva ku emboozi mu UG ne ku Pacho genda subscribinga tutambule emboozi zonna tuzirabe tukwasaganye obulamu butambule toyanzeege mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan.